Ebyokwenda binywezeddwa ku ssomero lya Luzira Church of Uganda Primary School awatula kooti y'amagye ng'amagye ne poliisi bikuma obutebenkevu. Olwaleero kooti lwefundikidde omusango ogubadde guvunaanibwa Lance Corporal Herbert Lwakihembo yakuba abantu 4 amasasi n'attako 3. Kooti ebadde ekulirwa ssentebe waayo Kano Godfrey Kakama ebadde ekubyeko bugule era ng'abatuuze okuva mu bitundu by'e Luzira obwedda buli omu alindira okuwulira ensalawo ya ssentebe. Atuuze babadde bawagira Lwakihembo wamu n'okukola effujjo olwaleero babadde bakakkamu nnyo olw'ebyokkaine ebaddewo era omunamuzi agenza okusoma ensalawo ye nga batono nnyo aboogera. Kano Godfrey Kakama ategeezezza ng'obujulizi bwonna obuleeteddwa mu kkooti bwe badde buluma Lance Corporal Herbert Lwakihembo era nkwasinzidde okusala omusango. Lwakihembo abadde omuwoteekerevu akaligiddwa emyaka 35 gyonna nga bakujja bakaluzira. Lance Corporal Lwakihembo Herbert to a term of 30 years imprisonment for manslaughter. Order on count number 1 with effect from today, 28 January 2013. This court also sentences you to a term of 5 years imprisonment for attempted murder with effect from today. This court further orders and directs that the convict before this court shall serve sentences from count 1 to count number 4 to run concurrently and consecutively with effect from today. Oluvannyuma abantu boogedde ku nsalawo ya kkooti naye ng'abasinga bategeezezza nga batagiwagidde kubanga ebaddemu kyekubira mungi. Abatuuze bagamba nti kkooti eremereddwa okuwulira obujulizi obuleeteddwa okuva mu batuuze nga tebalaba lwaki yasalawo okutuula mu kitundu kyabwe ng'aye tegenda kubawuliriza. Naye omusala talina musango bambi kale agende tulina kyakukola basazewo ng'amateeka naye ng'ekyo kyamu nnyo era amateeka galina Herbert bamute tulumiddwa nnyo olw'okusiba omusajja oyo oli yali mukazi we talina musango. Pulida wa Lwakihembo Martin Muhumuza ategeeza nga bagenda okuddira ku nsalawo ya kkooti eno gy'agamba nti tebadde mu mateeka. Kibonerezo kimu ekisinga obunene bw'ejja gigenda tambula concurrent ebalongadako ekibonerezo ekisinga obunene kya savinga kati nga mu mbeera eriwo kitegeeza agenda savinga emyaka 3 naye tetuli bamativu nga bwe nabagambye sisuubira kkooti eno kuyita kigezo kya kugaba just kutukola ensala eva mateeka tugenda kujulira mu kkooti eya waggulu gye bayita General Court Martial era tusuubira bagenda kikyusa. Oluvannyuma Lwakihembo anyisiddwa ku mmotoka y'amagye n'atwalibwa mu kkomera Luzira ng'abantu bwe bamukuba olwogolo.